Mu Parliament y'eggwanga gye tugenda okutandikira olunaku olw'enkya ababaka bategeezezza nga bwe bagenda okuleeta ekiteeso mu Parliament ku ky'ebbeeyi y'amafuta erinnye ng'abantu batandise okubeera nga bakaluubirizibwa. Baagala gavumenti ennyonnyole kino kivudde ku ki nga bannansi bakava mu kubonaabona n'omuggalo gwa COVID-19 era nga bakatandika okuddamu okuzzaawo bizinensi zaabwe. Kaakati nno bagamba nti ate ekisinga okwewuunyisa nti ebbeeyi y'amafuta bwe yeekanama nti ne bwe gabeera gasse ababeera bagawanvuyizza emiwendo ate bo tebagassa. Mu kusoma embalya y'omwaka gw'eby'ensimbi ogwaggwa, gavumenti yavaayo n'etegeeza nga bwegenda okwongeza shillings 2 zokka buli liita y'amafuta era nga kino abaali beekolera ensimbi baategeeza nga kino bwe kitagenda kubakosa. Mu kaseera kano amatundiro g'amafuta ag'enjawulo ebbeeyi y'amafuta eri wakati w'1,446 ne obupetrol station obw'omu byalo etuuse ku 1,407 ekireese okutya nti gye bunagira sabbiiti ejja amafuta gandingire 15,000 buli liita. Kaakati omubaka okuva mu kibuga ky'eggulu Onekalik Dennis ono ategeezezza nga kino ekiro gw'okusoomooza okuli mu byenfuna era nga tuse n'okwebuuza oba gavumenti erina enzizi ez'amafuta ez'okweterekera singa wabeera obuzibu obabuze. Does Uganda as a country has oil reserve? Many countries in the world, they have what we call oil tank reserves. We don't have that. Does Uganda has economic recovery programs to reclaim if there's any challenges, to recover the country? So those are big issues that we need to look at. Linye taxi saawa zino okuba kamo ky'okutuuka wano bali kusaba 13, which means olunaku omuntu ono average olina okubeera n'omutwalo gumu 12 okusurvivinga. Ate si nti okwagala kwenanyini wa taxi nedda embeera eriwo nangooli era atuuse n'otegeeza ng'ebyenfuna bigenda okuddamu ate okusereba. Twali tumanyi tulwa covid naye tulaba kati abantu bali kukozesa covid as an opportunity okufuna sente mu bana Uganda empitirivu. Yombako okuva mu kitundu eky'Ebugiri municipality Asumani basalirwa anenyeza nnyo gavumenti olw'okulemba okuteekawo enteekateeka yali erina okuyamba bannayuganda nga bakava mu kaseera akazibu. Kati gavumenti yeerowooza nti obuntu obutono obuliwo ng'amafuta kwegenda okutunuulira eteekeko omusolo ogw'amaanyi n'etamanya nti bintu bingi bijja kukosebwa olw'omusolo. Ndowooza nti nga palamenti tuteekwa ensonga eno gikubaganyako ebirowoozo kuba etukwatako ng'abantu. Eky'omukisa omulungi nti enkya Lwakubiri tujja kufuna omukisa okusaba gavumenti ennyonnyole nteekateeka ki ekisooka ennyonnyole lwaki amafuta geekanamye. There is a colleague who is already thinking about putting up a motion for it, and it's something we want to look into and see how we can regulate the fuel prices plus other prices so that we are not 100% free market, demand and supply. Everybody can set the price the way they want. In that way, the businessmen can exploit our people. Nebirala bikyalinnya tetusobola kweyisa bwe tuti. Gavumenti esobola kubeerawo nga tefaayo. Buno bwe budde bwe twetaaga gavumenti eveeyo ejje mu Parliament etubuulire n'ekiwandiiko etubuulire kiki kyegenda okukola. Agenda okuwulira nga nakyo waliwo akiri emabega ne tusabe Katonda tutunule tulabe gye tulaga naye nga gye tulaga si wangu. Buli kkubo lye tukutte lyonna lirimu enzikiza. Olaba akataala kakibululu so kitegeeza tuli mu buzibu tukyakaba kyamuta ate n'ebirala bijja bannayuganda tubagumye tikukyenda bakonganzi bingi bikyajje kati tugenda mu school fees. School fees abamasomero banatandika okufulumya banka siripu. Nze Grace Galinnya ne Sajabi Omunyo.